Tuyingiddewo kali lugambo nga bulijjo bampita simple nabagamba siri faza siri reverend siri musista siri kalidinaali siri babayita bani siri mu episkopi wabula nkola lugambo ate kasitanze jjaye kooti eno njagala mugyetegereze nnyo kasita olabanga njijjeeyo omanyanzize ate mbasize nzekka mbako n'omuzimu gwa jjajja nkagodo guba guntuddeko mba nsaza mba masuka tewali kiyinza kunsitopinga kuba wa story eno jolo quality properties kakadde kamu n'ekitundu bwe kati waba pa kasita okafuna ogenda kuba wefunira ettaka kuba ennamba eyo omukyalo oyo agenda kukutwala akulambuze akulage buli kimu nga bwe kirina okubeera kati gwe ssebo banya bandaba njagala ovuga vidiyo eno olunaku lw'ejjo omuyimbi Mulwana Patrick abasinga gwe mumanyi nga Alien Skin yasisinkanye Yoweri Kaguta Museveni naye bannange nze simanyi na kumanya kubanga kano ka supidi ketutambuliramu si ka bulijjo ka supidi ketuddukirako si ka bulijjo yensonga lwaki nkugamba eno vidiyo njagala ogiwa obudde bwo bwonna bw'osobola okusisinkana ensisinkana ya Alien Skin ne Museveni yavudde kuki ngenda kuwa ensonga first and foremost Alien Skin osisinkana Museveni this is a battle for supremacy mu bayimbi abali affiliated to NRM oba okategedde luno lutalo lwakuwininga ani asinga amaanyi wakati w'abayimbi abali mu NRM abasajja bano okuva oluvannyuma lw'okujja kwa Bobi Wine ng'omuyimbi mu byobufuzi by'eggwanga Uganda n'againinga popularity mu politics at a very high speed. These guys went back on the drawing board and they said, what can we do okukakkanya amaanyi ga Kyagulanyi? And they said, wabanga abadde muyimbi, we have to make sure we don't create another Bobi Wine. Ojja kyagala ojja kigaana Museveni ne banne mu butamanya they also contributed partly mu creation ya Bobi Wine. Now, this is something they are not ready to do because singa Bobi Wine n'abayimbi bonna ab'amaanyi mu Uganda nga beetwala bali kusaidia Bobi Wine, it was going to be very easy as in very easy okumaamulako Museveni. Now, yatuula because Museveni ayi si musajja musiru by the way. Aina ba strategists naye musajja mugezi abala newankubadde nga sometimes bamuwabya nga kano bamuwabizza Alien Skin NRM abayimbi balimu ebiwayi ebyo bibiri tebakikulimba kino kijje kunze either oli ku kiwayi kya Bebe Cool oba ku kiwayi kya Eddie Kenzo. These two people are no longer friends. Kenzo and Bebe Cool are, because okubagata them joining the two, the issue, the main goal was to fight Bobi Wine. Naye Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine kirabika amulogera ali ku muti waggulu gwoba oli n'oteesa kumba akulaba akabali tekaakola. These people are at war right now. Muze mulabe ebibaddewo. Bebe Cool agamba Kenzo musiru, Kenzo agamba Bebe Cool biki, kwegamba buli omu ayogera bibye. Now, ladies and gentlemen, Alien Skin ogenda na meeting Museveni ani abadde mu kintu kino Kenzo era Alien Skin is affiliated ku kiwayi kya Eddie Kenzo. Kugambe mwene mulimu ebiwayi bibiri, waliwo ekiwayi kya Bebe Cool n'ekya Kenzo. Olunaku lw'ejjo before Alien Skin nga tannaba genda loba yabadde amaze, Eddie Kenzo went on his X platform oba Twitter gye mumanyi nga Twitter n'ateekayo post eno. Yataddeyo post eno yagambye nti Alien Skin enkya omukulembeze w'eggwanga era mukwano gwo ddala Kaguta Museveni ajja ku kyalo kyo kwosula makindye. Nze ng'omutuuze muno mu kitundu nsaba ojje tuwulirize manifesto ya president era naffe
tumutegeeze ensonga zaffe. Tusanyuse nnyo, tunasanyuka nnyo nga ozze. Alien Skin na repostinga this tweet naye n'ateekako wuhu. Awo yabadde amaze meetinga Museveni nga kiraga nti ensonga zino baazibaddemu. Omukyala yatutte Alien Skin ewa Museveni yoyo omukyala oyo akola mu State House, era mu State House yavunaanyizibwa ku nsonga z'abavubuka. Omukyala otuze tumulaba enfunda eziwera nga abeera nnyo mu bintu bya Eddie Kenzo. Ekimu ku biraga nti ye ne Eddie Kenzo bali bati. This clearly means nti Alien Skin ogende wa Museveni, it was partly driven by Eddie Kenzo. The last time Alien Skin was seen in the State House, tetwalako kifaananyi bwe kityo, era yali agenze ne Bebekulu ne Chameleone. Ekigambibwa later on Alien Skin yakimanya nti abasajja bali baagala tappinga kasannyalaze kaye nga balimba Museveni. Ku luno yagamba njagala mu meetinga nzekka, era Eddie Kenzo ayinza okuba yabaddewaawo oba oliawo nga yabaddewo kubakuyo ebifaananyi nga ye tebadde mu kifaananyi kino, purposely okulaga bali nti temukyalina maanyi over the president. Okawulidde okukyala kwa blog wa Museveni kwabaddemu mbu eyabadde akola lisiti ogendayo yabadde Bebekulu. Eno story mwagiwulidde. Njagala tudde ku nsonga enkulu, olowooza lwaki Alien Skin yatwalidde wa Museveni. Tugenda mu kalulu, akalulu kanene abasinze okukawumamu omutwe bavubuka. Abantu abasinga mu NRM abalina obwongo obwakwata, they still have that feeling that Alien Skin can control abavubuka. That is partly what I think emu ku nsonga lwaki yatwaliddwayo. Omukyalo oyo yakulembera abavubuka mu State House, balina ebintu byabwe. Ndowooza omukyalo yakwasaganya ekyabavubuka era yatutteyo Alien Skin. Omukyalo oyo twamulabako era ng'ayogera ku nsonga ya Uganda flag, bw'ayagala somesa bantu okwagala eggwanga lyabwe mu Uganda flag, era yatutteyo Alien Skin. Ono Alien Skin gwe baatutte mu State House, mujjukire enkuka y'omwaka guli ogwaggwa yakola statement n'agamba mbuno nga bamaze okukuba abantu mu nkuuka, yagamba ekyo kikyali kituuza, mutulinde mu kalulu. Naye ebintu bya Alien Skin bibuzaabuza, era abasajja nga bampuuga nze right now nkyabuusabuusa amagezi ga mpuuga. N'omuntu yenna yamubalira okubeera ne affiliation ne Alien Skin, because mpuuga, if you advocating ogamba nti oli wankyukakyuka nga a person you introduce to the public nti munnakibiina kyo right now afuna ebifaananyi ne Museveni, then mpuuga yenna akuloga naye alabika ali waggulu. Ate nabagamba ebigambo bino, olutalo lwa mpuuga ne Mabikke ne Mukaaku we lunaagwawo lujja siikula n'enfuufu, because Mabikke be babalira mpuuga ekintu kya Alien Skin. Alien Skin yazze alabisa mpuuga on so many occasions. Na buli kati bampuuga tebavangayo kunyonyola kintu kino, biwuno omusajja waabwe ali wa Museveni. Ekyamutwazizzaayo, they also still believe this man has influence ku bavubuka. Naye nga mu butuufu otusannyalaze twabavubuka ku Alien Skin twagenda da. The day Alien Skin decided to show a side nti ali ku side y'abanyigiriza, there and then abantu 10,000 bamujjako follow, bamuvaako. Ne partly ensonga lwaki ekifaananyi kino kyafulumye, I strongly believe olunaku olwaleero National Platform yataddeyo akalingo nti buli omu agenda kukuba masimu, era tebabaddeyo na lwali. These people always babeerawo n'endowooza egamba nti tusobola okubuzaabuza abantu ne batagendera ku byabwe. Okategedde? So ojja kwegereza nti wabaawo ekintu NUP kyegenda okukola, wagenda kubaawo busitanti obuteekebwawo, wagenda okubeerawo ebiwulire ebigwawo okwagala okuzibagali abaana bakedde kuba masimu, ensonga z'abantu tezayiseemu. Kwegamba there are so many stories ezitambulirawo mu nsonga za Alien Skin okukyalira Museveni, naye nga bonna abagezaako bbala kino, Museveni agenda kuba abantu essasi mu kabina because bamulimbirimbye. Nalabeka clip Museveni we yabadde alina omuntu gw'ayitamu audience
abapoliisi abamagye ne baagala omulemesa yamugambe you idiot nga musajja mukambwe nnyo ekimu kubiraga nti oba oli awaliwo ebintu ebikolebwa nga this man is not in eno. So gwe wonna ali okumpi ne muzeeyi ng'omutero oba ye Natasha oba yaani taatawo bamulimbye emirundi n'emirundi. So there is a battle in between the artists abali affiliated to NRM, battle for supremacy. Nagamba olutalo lwa Kenzo ne Bebekulu mu NRM lwaviira ddala Kenzo kubanga bamuwa ekyoba presidential advisor. Ye Kenzo yabala akabadike yafuna Nyamutoolo ne batandika oluka ebintu byabwe awo bamuwasizza wuyo alina lubuto bamuwadde obwa presidential advisor. Ekifo oba oli awo kyewandisuubidde nti Bebekulu yali agwanira ekifo ekyo ne batakimuwa. Kati Kenzo naye ali mu kulwana kufuna majeege because Bebekulu wabanga alina kamiliyoni alina n'abayimbiyimbi awo abalala. Kenzo naye alina olwana ennyo okufuna amaje agali influential. So this is what we are on right now. Akategedde tambuza video bampita simu.